Yes, good morning everyone. Naku zomwezi nga musanvu naku lwakutaano enteekateeka bazituwezire ku kibiina kya National Unity Platform nga enteekateeka zigenda ku nnyo okulabika nti tuligenda mu debate, so gwe wenna ali ewaka nga tonnabatuukatuuka nga tonnabakubawo nti weeteekateeka wandibadde weeteekateeka kubanga kino ekyolwaleero kigenda bba kipya nnyo mu bintu bya politics bino eno. So nembeera ekulaga nti NUP ekibiina ekiteeseteese otwala eggwanga mu maaso. That's why tugamba nti ffe tuddako yeffe bwe bayogerako nti walijja abaana nga bategeera ebyobufuzi. So gwe wenna akyali ewaka enteekateeka yo yakoze eki yawedde dda, tukyali mu nteekateeka naye gwe wenna ataakeere simanyi oba onaafuna wootuula. So jambo mkubwa, jambo. Busobola okumanya enteekateeka tuzikwasiza bukwaku uwe nakyali waka tonaaba yambala bwambazi odduka emisinde kansalawa kawempetu nammere mugalo tula kiganda sibagala yefe komanda jobuuze ku bantu mulabe nawulinga agamba okwesimbawo babuuza ku balonzewo People power. Ekeda Field Marshal Aisha Kabalagala Nzija. Abana b'Kabalagala wono fudu soja. Kyekiseera bali bagamba nti fudu soja. Twaddayo ku ssomero tusoma ne mu ssomero lyaffe ery'obukulembeze tusomesa obukulembeze. So kansala omulabisiza nnyo.